amakulu. Amawulire ku 96.3 BTFM gakusomerwa Tom Mulondo. Wasuza otya atuuliza yonna gy'osinziira akadde k'amawulire nze Tom Mulondo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okuggulawo ennyumba ezizimbiddwa nga za bamufuna mpola ezimbiddwa wali e Ssentema mu ssaza ly'e Busiro. Projekiti y'okuzimba ennyumba zino ewemeddwamu omutwe ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board nga kikwataganye bulungi ne kampuni y'Abachina eya Goji Corporation. Nano gye gimu ku mikolo egikulembedde entikko ey'amatikkira g'omutanda gw'omulundi ogw'amakumi 30 nga ssentebe olukiiko oluteeseteese amatikkira g'omulundi guno ow'ekitiibwa Daudi Mpanga atubuulidde ku mikolo gino n'engeri Ssaabasajja gy'asiimye okuggulawo ennyumba zino. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okutongoza ennyumba ez'e Ssentema. Ssentema waliyo project y'amayumba g'abantu yinza okuyita bamufuna mpola. Amayumba gano gazimbibwa Buganda Land Board ngiri mu mukago ne bannaffe ba China ki era amayumba gano gatandika ddaga gaggwa gamu gabadde gatundibwa nga gatanzibwa kusula project ebaleeta etongozebwanga teggulwanga omutongole. Ekyo Ssaabasajja Kabaka nga tujjukira amatikkira gano Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulabika Ssentema atongoze project eno. Mu mbeera y'emu emikolo gy'amatikkira era gikulembeddwa okusaba okutandikidde leero mu mizikiti wonna mu Buganda okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omutanda. Ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi ow'ekitiibwa Daudi Mpanga atubuulidde nti Obwakabaka bwakusindika omukungu ow'enjawulo mu kusala okunaabeera mu muzikiti ekibuli emisana ga leero, so nga olunaku olw'enkya okusaba kwa kubeera mu masinzizo gonna ag'Abadiventi, olwo ku lunaku olwa Sande enzikiriza zonna eza Kristo nazo zibeere n'okusaba nga ye entikko y'emikolo egy'amatikkira yakubeera mu lubiri ku lunaku olwa bbalaza. Eyo nga tuvuddeyo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Museveni asisinkanye mukulu munno wa Russia Vladimir Putin era ne boogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku nkolagana ey'amawanga gombiriri. Pulezidenti Museveni ali Russia gye yagenze okwetaba mu lutuula tabamawanga olwa Russia Africa Economic and Humanitarian Forum olukuŋŋaanyiza abakulembeze ab'enjawulo okuva ku lukalu lwa Africa. Pulezidenti Museveni ayogedde ku nsonga ezeetaagisa okukwatira awamu n'eggwanga lya Russia omuli amafuta ga kuno, amasannyalaze, eby'obugagga eby'omu ttaka awamu n'obugagga obulala nga kugatta ebya ssayansi ne tekinologiya. Omubaka akiikirira munisipale y'e Bugiri Asumani Basalirwa ayagala palamenti emuwa oluwummula olw'enjawulo asobole okuteekateeka obulungi ebbago byagala okuleeta erirwanyisa ebicyopole ku katale ka wano. Basalirwa agambye nti ebyamaguzi ebitali ku mutindo byetaaga gavumenti okubissaako eriisa ejjogi olw'engeri gye bikosaamu bannayuganda. Ono era asabye gavumenti eyongere ku bungi bw'abasirikale n'abakozi ab'ekitongole eky'ebyomutindo gw'ebyamaguzi ekya UNBS kino kiyambeko okutanguyira bino obutayingira kyere e Uganda. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, nze Tom Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM.